njagala tufuneyo omukolo nga mu kisaawe kyaffe awo abakyala mmwe natujje yimbire bwereere omukolo era mbasuubiza kirituukirira luliba olwo kubanga Richard twali tukipulaninga tukikole this year naye tebitambudde bulungi nnyo nga bwenabipulaninga ne ku church gala ku church wali tuteeketeeke tufumbe tulye emmere tuzina amazina mbaleetera abayimbi nange nga kwendi naye manyi bijja kusoboka inshallah twongere kusaba bulamu mwongere kumpagira endongo tugikube tubalumye mubagambe muyina abammweyo tukusalama tulina spice dana ekitegeera sa n'abakyala ne mama fula kazinaloka mwagala kunyimba kayimba muli bayimbi okay kale Richard ayimba jamu nawo tubakinge so bagamba bawusanga bayimbira nawo mu church naye mbakambabulire ekintu ddiini kirala nnyo otyanga omuntu atya Katonda n'emirimu gyaffe gye tukola manya abantu bajajinganya abantu olw'okuba okola ebintu bwe biti obeera mu bbaala ne balowooza batumanyi Katonda abamu ku ffe tuli we tuli wa Katonda kisa kya Katonda Katonda akebera mitima takebera oyambadde otya takebera oli wakalaki takebera mubiri oli bounsa oli mutono akebera mitima tulongose emitima gyaffe tuwakayinda Manja ffenna lyakwagalana ekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna tekitugatta tekiraga nti Katonda akola ffenna lyakwagalana ekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna tekitugatta tekiraga nti Katonda akola mu ffe. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama yeebazibwe kale kamba kulimbere mpolampola Soko bademu kono bwa tujye bujjamu Richard gye bujjamu yinda abantu babere mu line gwa wa yafuluma 3 Ford Nabachankalanya mu dakika 2 baweddeyo dde abantu ate bagenda nakufuluma abantu baweddeyo bana mbere mu line buli omu musoba mu stopping mwawo Why dakeri kati mulete mu Isaac ndamu kumanya jambo ya be kumama wa jambo ya be kulwa N'abakyala katulabeko awo.
Hey, nakutadeta. Wait. Yes, sir. What microphone? Angie Mungu ate. Hello. Kyo kyennyini tweyanziza Spice Diana namukwaya Hajara yali mu kuwa bantu ku Idi era ali mu kubawa na ku futali abakyala be Salama bonna Spice Diana asazeewo okubanga abo ku Idi mwebale kusiiba ba Hajati n'abatali basiraamu ye Spice Diana bw'atyo ofunira ku banno so tukitambuza mpola mpola abantu bali mu kufuna ku tooke bali mu kufuna ku migaati Spice ayina omuntu gwe yagambye okwebaza wano etegako obuyambi kinizera Spice oyogenda mu abya babiri siwe kiri oyafuna bya babiri yamweza mutongedde aja sinawo badde osiiba tumusiibirako busiibizi kyonna kyekiri ofuna wane wa Spice mugende mweyagale ku Ide Maka geto speaker. Spice agabudde Maka geto speaker. geto speaker webale kufaayo munnaye eri bakyala abo Buli kimu akikoze. womala nkutwale ku bakyala bange abeebwayise naye onkuweeyo omukyala Bali bwe wangamba balina bigayi namuwaako naye era bakyaliyo abakyala nyina bangi ebwayise Mukyala, tolera ali. wako kugunde. Uyanga mu Sudaani Sudan. Sudaani nyinayo omukadde wange ebwayise nedamukuwa Awate kati oba omukudde. naye ngera Ajati ali mu kufuna tooke lye Ajati weebali kusiiba obadde ogamba ki Mwenyezi Mungu akuongere mikisa. amiina Madina. omusabidde ki afuuke Hajati ndowooza owulire Saara ku Saara Fresh. oyo bamuyita namukwaya Hajara Spice Diana omutima gwe omulungi ogutaggwa najjukira bakyala banne Fake Fameka Fresh Boy Fresh Boy naye amaze okutwegattako ekyakabi weebale nnyo awunya bulungi ali fresh fresh abakyala baabo so kati kyenyigiddwa mu Fake Fameka Cutters of Spice Diana aya tuwamanyi bamusabidde okugenda e Mecca ogamba kifeeki aja tibwatu bwakoze byebyo barakallahu fikum